bannaye abatulaba balungi abadde Mix Media muje baleko gye mutusaako engala manya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City. Olunaku olwaliro ndiko eno masanafu nga nsiŋŋanye ba Aimers Foundation nga badansa balungi nnyo nga bakola ebintu bingi nnyo. Olunaku olwo tugenda nno kunyumya kimolaikinga okomentinge osubscribinge nenga mwenna abali e Qatar Dubai mwenna mbaagala nnyo ngenda baako buli omu Sekinoomu omu Baitawo masanafu. Wano we mutera okukasiba. Nenga bigenda bitya? Bigenda bulungi. Mukuliko eyo gye mwabadde. Omwomu agenda sooka mpa erinnya lye. Amanya gange nze Juliyo. Gwe Juliyo gwokola ngani? Nze nkola ng'omukwasi wa kamera mu video. Okakasa? Ye. Kasooka nfuna omulala. Amanya gange nze Musa. Tunula wali? Amanya gange nze Musa. Okola ngani? Nkola ng'omukwasi wa Wi-Fi. Eriwa? Wi-Fi gyeri. Teggwe. Amanya gange mpitibwa Joel. Nze mulimu gwenkola kale kuba nanga. Yegwe producer. Yeah. Amanya gange nze David just lwakuba wanino basinga kumpita tumu. Nze nkola bingi nkola nga pastor. Olusi nkola nga omunamawulire bwekyeekyo. Kanfuna omukyalo aniye buje bale. Je ndiyo lyotya. Olikiriya? Gwate gwe gwani? Yenze Sharon nga nkolanga interpreter wamwe mu video n'ebisinga ebya byonna byonna. Luzungu Luganda. Ekyo nakyo nekize ebimu biyinza obba mu Luzungu ebimu biyinza obba mu Luganda. Hello friends. Je tuli. Aje kiwa kya mu Luganda kitegeera. Nogamba. Amanya gange nze Sharon nkolanga interpreter mbayo yonna nze omuto omuti mboguba mugenda. Atolo Amanya gange bampita Esther. Nga nkola nga nyambako abakuba ennanga. Amanya gange nze Shina. Oli muyimbi? Oyina buyimba ki banna? Ninayo biswanka. Tuweemu. Since when I met you, my love. Anze nakkiriza kambe ndiga gwe musumba. Newetukomaawo. Bannaye abantu bo kyayina bangi. Amanya gange nze Hori. Nkolanga omukubi w'ennanga. Nyambako abakuba ennanga. Okakasa? Ate ono Nana Mishaili. What is your role? Kuba nanga. You play piano? Yes. Okay. Amanya gange nze Sarah. Nyambako akwata kamera. Eyo so gikwata? Okakasa? Hale. Zamanya gange nze Joel. Era nga mbeereyo mu backup. Nze abayambako wano nga tugeze mu nnimiro ya Bobi Wine. Kati nga bali mukola ki? Nga bali mu interviewing Bobi Wine. Nze mbeera eri mu nnimiro era nga ndi mukola. Ng'oli mukola? Kaso kitulagamu awo? Ensola. Tulageemu. Balage owera batune enkumbi. Ate ono asembayo omukyala. Amanya gange nze Nantongo Rashida. Nkolanga backup mu background. Bannange ndowooza buli omu amaze okubeeyanjulira mpozi ne kambaweeko ne ku director wano asooka ajje ababuuzeeko wano Kayala director. Wanyisewo. Gye bale. Kale sewo naye gye baliko sewo. Bigenda bitya? Si bibi. Si bibi. Bannange oba bali kwasaganya mulimo guno. Bana ebyo nga byo si byangu. Si byangu. Naye kitiibwa kya Katonda. Kitiibwa kya Katonda. Wano ge maka ababeetaze abasangye. Gano ge maka gaffe sofa si malungi segana beera ga kabi. Naye bano abaana by the way mbeera nabo bonna. Basabe kyonna asobola bayamba. Kati omuntu yenna asobola okutusupportinga kano ke kadde akatuufu oyinza okikolera n'otubeererawo kuba gano ge maka gaffe. Abaana bano basoma balya
banywa buli kimu kyonna kyonna bakikolera wano ge maka gaabwe kuba baali tebalina maka naye ne tugezaako kikwasaganya okulaba nga obulamu bwabwe bubeera bulungi talenti yaabwe bwe bugagga bwabwe mwene essaawa. Kati wabajja bano bonna bano abaana abasinga bamulekwa baali ku street. Tulina documentary empya gye tuli mu kukola era buli omu agenda amanya story ya buli mwana. Waliwo abali ku street, waliwo bamulekwa, waliwo n'abalina family naye nga family bambi tebali bulungi ng'omuzadde yasalawo omwana amukuwe ng'abeera ne maama, taata yafa, oluusi abeera ne taata naye abeera mu kuyiriba bulamu bwe. So naye nga bensinga okubeera nabo totally baali tebalinaawo ki waka naye balina talent nooza mugirabye. Kati akasente akababeezaawo kajja akasente akatubeezaawo nze nkola n'enjiya wenfunyeyo omutwalo wenfunyeyo akasanvu mpoziko ne donations ezijjaawo kuva ku gundi ku links zaffe GoFundMe PayPal nefani asobola okulaba n'akuteerako munnaaye ebidi ne tugatagata ne tulaba nga abaana basoma. Kati amasomero gabawa bursaries? Amasomero nagezaako naye ennaku zino tebakyagaba bursaries kuba bano abaana balina talenti z'amaanyi. Aye n'ekyala b'amaanyi ku media nga ndowooza baba nsobola obbawa abaana babeera brand ambassador b'essomero babasobola okubeera ki naye kyagaana essomero baagala. Kati sooka obasabe abalabi yali asobola okuyamba. Abalabi bannange okusoma kuzzeemu nze pressure gye ndiko yakubaza ku ssomero. Yes babasanyusa naye n'okusoma kola kikwetaagibwa. Kyenva nkoola buli muntu asobola okuyamba akole ki akitukolereko. Manyi kamukamu gwe muganda siwe bagamba kamukamu gwe muganda tusobola okollectinga mutwalo go 5 meka like netulaba nga tusobola okukiweza netwalaba n'abaana ku ssomero netubafunira n'ekyokulya nene nyumba ya rent sigamba nti yaffe nayo netugisasula rent oba netufuna n'ekifo ekiri big kuba abaana nina abaana 16 bonna basula mu nyumba mu room ziri 2 so tezimala twetaaga ekifo nga kirungi so ofunyako either compound kwe tukolera practice kuba kati abantu wetukolera practice si walungi watiisa mugi tugenda batwalayo mulabeyo watiisa kuba masiro osegeera masiro gatiisa. So naye twebaza nti tulinawo tubeerawo so naye tubanga tufunye ekifo nga kitumala ba nyumba ne tuzimbako studio nga nnungi abaana bano basobola okukintu kukyongeramu. Bannaye gwali alabe omulabi wa Demix Media oba ng'olieyo olina kyosobola okuyamba ku baganda bafuwa n'ennamba tugenda giteekawo kwa abeereyo babasanyusa abayimbi ng'olieyo osobola okubayamba Mama Fina anena buli kisse kino ng'osobola okubayamba bambi bayambe ate ne wobanga osobola okugamba nti nsobola okubawaayo akagoye ngaako nsobola okubawaayo nga kino kyonna ky'oba osobodde. Bannange tugenda bongera obbawa waako bakola ebirungi bingi balina content muganda wange nkolera ekintu kimu marketinga nnyo like mbaddayo eri mu byalo ne bakola ki ne bakola olugambo waliwo akasajja akaze waliwo akavubuka akaze Bobby Wode atandikira action dagala nabo I need olodige dem de bogo I need some mansion tell and sun function malus bolu bedu gwe oluzungu in fact ndi mukutandika kulaba ngeri kijendekera okukola interviews oluzungu zonna kuba sijja kubeera nga promoting a foreign language kyatuyamba mu ggwanga muno teyina kyetongerako teyina kyeki kwegamba tewali yali alogedde nafuna billion tuba nti na future ye nebeera nnungi nnyo abasinga okwogera oluzungu be basinga okunywa walagi be basinga n'okuba n'obulamu obusira lwaki mutawanya n'oluzungu. Mwebaze ng'otunudde mu kamera. Mr. Ngaboddan nkwebaza ku kino ekintu ky'obadde ongonkolera onsomesezza ondiisizza nkwebaza buli kimu kyonkoledde neebaza lwaggwe era Mukama akusobosezza okubeera ng'okyali mulamu buli kirungi kyewankolera neeyanzizza era Mukama akuume. Kati bannaye n'abantu nno nkyalina bangi amannya tunula eri mu kamera
Amanya gange nze Shina. Aha, mu group okolamu ngani? Nze nkola bingi naye ate kyensinga okola ndi muzinyi ate ndi muyimbi. Oli muyimbi. Soko tuwemu awo. Soko tuwemu akayimba koyimba then omalo tuwemu n'ekyoko. Azowitela. You and I. Elaye, baby, biswanka, Shenix. Since when I met you, my love. Anze nakiriza, kambendi gagwe musumba. Ya. Kati era n'okuzina ozina. Osoma? Soma. Osomera? Somera kuna Mungwe na Kigobe. Na Mungwe na Kigobe.